Baasuulawo busuuzi. Bakusulawo busuuzi. Nenfuna ya Enyumba bambi nampa bulangiti nga nkomawo. Nga bansiibudde. Nga bakusiibudde. Nangamba wayi nze genda ne kabulangiti kano naawe nakeebikka konse neeyanziza. Ennyumba eyo mpangisa mpangise. Opangisa mpangise. Mpangisa mpangise. Olwo ssente nga mmeka? Mitwalo etaano. Mitwalo etaano. Nga bwe tugirabye. Ekiriko ekiwempe wewange. Ogipangisa kati akasente osobola okukafuna mu Pascal muno gw'osimba. Munnange wabeerawo bambi. N'omuntu omulala ali awo musajja bamuyita Kaweesa bw'atundatundayo ku buzigozigo obwo nange bwe noonyanyoonyayo nga nfunyeyo nenyigiriza neŋŋawa akayumba bajja katugobamu kwatayo oyo atera okumpa kamere bannange nagamba munnaye jangu oli ekamere kaakano tosiiba njala jjanga oli ekamere ketuliddeko naawe oli ako yentera okukajja awo mwannyinaze ali awo weewaawo abagala balungi nyongera okubaanirizako nyonyini ddala ne mbabuuzako nti bamikwano mwebaleko gyonna gye mutusaako engalo olunaku olwaleero muli mutte yonna gye muwangalira oba mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu gye musinzira okubanga mulaba puroguramu emanyiddwa nga Taasa Obulamu gwe naatanaba kubanga ogenda kusubscribinga genda ku channel yaffe subscribinga teekamu olutambula mu Uganda butereevu puroguramu ya Taasa Obulamu ogenda kubanga otufunira ddala bulungi nnyo n'abagamba ffe twewaayo mu mbeera zonna kagwake ketonye okubanga tubiteekamu engatto ne tutuukira ddala ku ground etunoonyako ku baganda baffe ne tumanya mbeera akyate abantu abali mu ghetto gye bawangalira n'abantu abatali mu mbeera nnungi ne tubasigira ekifaananyi okubalaga ate butya abantu abo gye batetenkanyamu embeera n'olw'ensonga eyo tubadde nga ne puroguramu zaffe ez'enjawulo muze muzigoberera abasobodde okuba nga mutuwa ku buyambi obw'enjawulo tubeebaza nnyo comments tuzeebaza nnyo mwena ababeerako ne musubscribinga ne mulikinga ate ne musharinga tubeebaza nnyo bamikwano okubeera n'omutima ogwo weewaawo omutima omugabi ogwe omuyambi gwe tusingira ddala okuba nga twetaaga n'olwaleero bamikwano nga ffe tuli ntino ffe tutuukira ddala ku ground ne tumanya ate ensonga nga bwe ziri tusazeewo tutinetine egenoze ne ttiimu eya Taasa Obulamu tusobodde okuba nga tutuukako ate ewa muganda waffe oba ewa taata waffe kubanga taata atuzaala naye butereevu njogera kuno nakuli amanya n'eddoboozi teri mulala okujjako Namwanje Irene mwenna abafunye ebizibu ebitali bimu nyongera okubanga nnyorera wamu nammwe bizinesi zammwe manyi oluusi tezitambula bulungi abamu mufiiriddwa kyetusaba Katonda abagumye abasiimuleko amaziga ago weewaawo nammwe mu ngeri emu abafunye ebirungi twongere okuba nga tusanyukira wamu nammwe ate mwongere okuba nga musaba Katonda abongerere ddala ebirungi sigenda kuba nga mbaliisaayo n'olwaleero tulinawo taata waffe gwe tuguddeko wano ewuwe bwabeera so n'olw'ensonga eyo agenda kuba nga atubuulira amannya ge abuuze ku balabi abalungi n'oluvannyuma tugenda kuba nga tweyongerayo mpolampola taata tusanyuse nnyo okukusanga kali nnyabo taata osiibye otya olwaleero? Nsiibye nnyabo. Nsiibye otya nno nnyabo? Nsiibye bulungi. Kakati taata munnange ffe abataasa obulamu tujja tunoonyanoonya ku bantu ab'enjawulo nolwaleero tukuguddeko wano atukugye ku mirimu gyo ng'okola naye kakati taata munnange obulamu buli butya? Obulamu si bulungi. Amannya agaffe nga tunatuuka ku bulamu amannya nze David Kigongo. Mukulu David Kigongo. Waawo mukulu David Kigongo gwe tuli naye olunaku olwaleero agenda kuba nga atubuulirako ate tushayaringeko ebizibu bye byayitamu wakati wange nammwe abalabe abalungi musobole okumanya ate embeera nga bwetambula weewaawo embeera nabagambye tuli eno mu bitundu by'okaleero eno gye tutambulidde taata tumusanze ffe tuliwo okubeera tutuula mu ttaka oba tutuulawa wonna oba kuyimirira mu mwala twasalawo okubanga kyekyo kyetukola kyetubaweereza weewaawo taata waffe tumuguddeko wano embeera si nnungi agenda kuba nga atubuulira ate olugero lwe oba olugendo lwe okutuuka wano we tumusanze embeera yajja etambula etya mutusonyiwe muko kakati taata wano we tukusanze kyekitundu mwowangaalira mumazeewo ebbanga kakati taata embeera ogisanze otya? Embeera ebadde mbi si nnungi etya si nnungi etya? si nnungi etya? Nange kugamba kitunulula butunulizi nekiraba nga embeera gye nga nzi gye ndimu
kati sije ndimu obulungi kuba ne already kati ndi wa myaka 62 biseera biri nali ninawo ekitono nga nkyalina amaanyi nga nkola natambula nekoni ku ngendo naye kati sikyatambula. Ojja otya okutuuka mu kitundu kino? Wajja otya okutuuka wano? Okutuuka wano era waviira wa? Nava Gindi bamunaanika musayidi z'eruweero era nje wava okujja wano wajja ngo mu biseera biri ng'okyali muvubuka nga nkyalina maanyi ng'okyalina ku maanyi nenzija noonye ku mirimu. Olwo myaka ki egyo? myaka gya 8. N'ojja mu kitundu kino era mmazeemu ebbanga nga lya myaka 3. Katugenda tunako mu kamera. myaka 3. Kati mu myaka ago 3 wajjira mu biseera by'ekivubuka wajja kukola mulimu ki era wajja waani? Mwayinayo famire eno e Kampala? Nalina famire waggulu awo ekawempa awo Mbogo. Kati bannange wali wajjajja wange nakola kinaafa kati abasikani batunda kutuuka ate okudda eno okutandika okubonaabo nga batunzeeyo. Kakati mu biseera ebyo wewajjira tewalinayo omukyala? Omukyala nali mulina naye we yalabanga embeera etabusi ye n'asibamu ebyo bye n'agenda atajja kubigumiikiriza. Yali muzaddemu n'abaana 2 ye n'agamba likooti nyenze waffe konzi kali. Kakati taata tukusanze oli ku mirimu era tukujje ku mirimu. Emirimu egyo gy'owangaala nagyo gy'okola oba otetenkanya kutetenkanya kuvuna kyakulya kutetenkanya butetenkanya bonna abatuuze bakuno bakirabye nti musajja atetenkanya bambi musajja mukulu naye atetenkanya alabe nga tasuze njala afuneyo 500 or 10 yembeera yentambuliramu. Taata kati okola kalimu ki? Mbadde kati nina ku 2 awo nga nsimba ku bupasikala mu luggya ntema layini bwenti mu luggya lw'omuntu waba akuyise lw'omuntu nkole ki ndabe nga nafuna ekyokulya bupasikala mu okubusimba layini ndikwawo ng'okyaliko mwotetenkanya okulaba ng'ojja ekyokulya. Kakati taata abaana baffe bano be wazaala olwo bo bali ludda wa? Abaana gye bali naye nga tebali wano kumpi, bali mu byalo bamunaanika. Kakati bo bagira ne bakulowoozaako? Bali ku byabwe tebalowoozako nti tata waffe embeera gy'alimu baveeko. Mama bwe yagenda nabo wali nga agenda? Abamu nannonayo banone yasiba n'agenda nabo eyo masuuliita kati nange obusungu ne bunkwata ne ŋŋawa kangeneno n'abaana bange ne mbafuna kati nabo batandika okwegulira ebibanja byeyo mu kyalo kati abo baba bakuliko balowooza byabwe. Kakati gwe maama waabwe bwe yagenda tewatwala buvunaanyizibwa kulaba ng'ogamba maama abaana ono kamunoonyeeko ndabe embeera yonna nga tuddayo tukuze abaana? Yali sikyamusobola. Wali tokyamusobola? Kuba yali akyali muto. Yali akyali muto abaana b'edda engeri gye bafumbirwanga nga bakyalimu amaanyi nga sikyamusobola ne mwekera maama wange naleka naye kati si kwe kubeerawo. Kakati taata ennyumba opangisa mpangise? Ennyumba eyo mpangisa mpangise. Opangisa mpangise. Mpangisa mpangise. Olwo ssente nga mmeka? 5,500. Nga bwe tugirabye. Ekiriko ekiwempe wewange. Ng'ogipangisa kati akasente osobola okukafuna mu pasikala mwono gw'osimba? Nange wabeerawo bambi n'omuntu omulala ali awo musajja bamuyita Kaweesa bw'atundatundayo ku buzigozigo obwo nange bwe noonyayo nga nfunyeyo nenyigiriza ne ŋŋawa akayumba bajja katugobamu kwatayo 5, kwatayo omutwalo bwotyo okukuŋŋaanya bukuŋŋaanya bwentyo bwenkola baleme kungoba kuba siri waakuno kumpi ndiwe Bulemezi eri Luweero kati nasobola ate eyo okubeerayo bajja kubanga ndi mu nkumbi
naye wano Kampala kaleko osobola okufunayo. Naye taata Manene akugamba kati tewalowoozako kyakudabula emmezi olimeko nja kukoowa nzireyo era owulira ontendewaliddwa oyagala kudda mu kyalo. Kati taata embeera ogisanze ety enkuba kuba etonnya enkuba ye etonnya n'okutukuba netukuba kubanga tuli mu biwempe tuba tetulina kyakukola egitamu neetonnya amazzi ne gatukuba amazzi ne gabakuba weewaawo tukyalina taata waffe tuli mu programu emanyiddwa nga ataasa obulamu n'abagambye tuli okuba nga tubasigira ekifaananyi mu mbeera yonna ffe tutuuka ku ground ne tutwogerezeganyaamu n'abantu baffe etumanya mbeera akyata abantu abo mwe bawangalira. Tulina taata waffe kuba muzadde atuzaala weewaawo taata waffe nno akyakusigira ekifaananyi akubuulidde embeera mwatambulira nti emyaka gimugenderedde amaanyi gamuwedde takyasobola kuba ng'asobola okuba ng'akola ate tenkanya wano ali asimbye ku pasikalamu ennyumba nayo ya ssente 5,000 muziwulidde okubanga omuntu osimba pasikalamu osobola okugyamu 5,000 osasula ennyumba. Kale ate ennyumba nayo si eryawo nti nnyumba kubanga eyingiza amazzi nga bwakibannyonnyodde yafuuka kyangaala. Naye weewaawo taata waffe asalawo agambye nti atendewaliddwa awulira ayagala kuba kate kuddoba mu kyalo oba akola atya. Kale waawe embeera si nnungi tukyalina taata waffe agenda kubanga atubuulira bulungi nnyo ate emboozi osanga gyenaakomekkereza tunafunamu ate ekyokuyiga. Bangi muli eyo mmanyi nti embeera gye mulimu si nnungi nabagamba ebizibu bisiŋŋana busiŋŋanye naye nga byonna okutwalizaamu bibeera bizibu. Bangi mufuna ebizibu ebyenjawulo nga temulina baakubinnyonnyola temulina baakubibagamba naye ffe bamikwano weetuli okuba nga mutubuulira kati embeera zammwe nabagamba gwe wenawulira ng'onneetaaze ennamba eri 0701 36 3204 sobola okunkubirako mukwano gwange ne twongera okuba nga tuwayawayamu notusigira ekifaananyi ate embeera kyeyo mwoyita programu oli mutaasa obulamu genda ku YouTube channel yaffe teekamu otambula mu Uganda subscribinga kona mukade olikinge osharinge ate commentinge mukwano comments zonna tuziweewo kaminga mwenna kituyambako okumanya nti eriyo omuntu gwe tucommunicatinga naye bagwe twogezeganya naye omuntu alaba programu zino njagala olabe ng'ojjamu ekyokuyiga si kunyolwa bunyolwa kukaaba bukaaba kugamba nti kinkutteko bamikwano go wina alina akatono koolina nsaba tuyambe baganda baffe bano basobola okuba nga bafunamu ate tubajje mu mbeera tubazimbire obulamu tuliwo okubeera nga tutuuka ku ground tulabe nga tuyamba abantu bano so weewaawo katonda aba akusukkulumizzaako ate ku balala nsaba tukwatagane tuyambe ne bataata baffe kosa baganda baffe bamaama baffe bangi manyi nti muli omwo muli mu mbeera mbi naye bamikwano nabagamba ekyokwetta tebangako solution oba olowooza kyakwewa buta mukwano tokikola ffe abataasa obulamu weetuli nkubiraako mukwano gwange manyi nti oluusi wooyogera ku nsonga yoba noobako omuntu gonyonnyola ofuna ate okukkakkana okwenjawulo n'owulira ng'omubiri gukkakkanye n'owulira ng'otowolokose so weewaawo mukwano gwange towetta toweesuula mu mmotoka gwe nkubirako bukubizo so okumpeeza ka message ne ku WhatsApp ennamba eyo yennyini gye mbasomedde eri ku WhatsApp tusobola okuba nga tuwuliziganya bamikwano tugenda kuba tuyongerayo n'emboozi ya taata waffe ate atubuulire obulamu bwe nga bwabusanze. Taata kakati embeera eno bw'otuuka nti olwadde kubanga obulwadde bwo tosobola bwebeera bujja mu mbeera yonna tosobola okola otya? Era nalwalako nabo balinaana bange bakimanyi nalwalako n'okumbika ne bambika nti nafudde kati Katonda nanyamba nenfuna abanyamba bantwalira mu ambulensi ebiseera byali byakulonda nga za jinjiru ne bantwala paka kiruddu akula mu gavumenti kubanga era wali tolina busobozi busobola kuba ngaofuna nali kiruddu naye twebaza Katonda okubanga wamala n'oterera mu butuufu bambika nti n'obuugi ne banywa era we nakoma buli omu nakuba enduulu naga musajja gwe baabika n'obuugi ne tubunywa ati kati wuno tumulaba akomyewo ti waawo twebazaamu gavumenti ak'ensusu okubanga basobola okuwa obujjanjabi wekiri banzijanjaba nali kiruddu waawo taata waffe no batuba kunnyodde ensonga obulwadde bwamuluma nno ne butamuyisiza bulungi nnyo naye kakati taata embeera y'amazzi kuba tulaba oli mwami mukulu amazzi kuba bwe gayingira okusena omugongo gukyayinza okuba nga gusena amazzi nfunayo abaana ne banyambako nti
natuwayo 10 abaana abatototo ne basenera nga bakasuka ebweru bwe batyo. Kati bwe beetonye buli lunaku ate oba onookikolera ki? Ennyumba ebyokwebikka ninamu kabulangiti bakampeera uwa eno Emulago waliwo omuzira kisa kubanzi bantuusa abo basuulawo busuuzi tolinako naye akugenderako basuulawo busuuzi bakusulawo busuuzi nenfuna ya Enyumba bambi nampa bulangiti nga nkomawo nga bansiibudde nga bakusiibudde nagamba waye nze genda ne kabulangiti kano naawe nakebikka konse neyanziza. Kakati taata abantu b'Ebulemeezi eno towuliziganyako nabo okubagamba nti bannange oba ndi mu mbeera bweti? Kati kiriwo ekiti kale nina obulenzi omu yakomyewo nagamba nti ab'omukyalo bakutumidde nabaddeyo nti era bantumye ne baŋŋamba otuukeko omugambi ng'atukyaye ng'eno tajja ne mubagamba embeera mbi nja kujja mwezi nga gwa 6 tubadde muki tubadde mu nnaku nkulu za Yidi kisiibo Paasika nemba nga sirinamu ku kasente bwekityo era mpuliziganya nabo. Kakati taata ng'oggyeko akalimu k'okubeera nti nno osimba Paasika kubanga si buli lunaku nti oba osimba. Si bya buli lunaku. Teriyo bw'oba tosimbye olwo ate okikola oti? Teba kirala. Olwakwokulya waliwo awo omukyala bambi solula yagezaako nnyo okunnoonya wali sayidi za wali mweru oyo atera okumpa kamere bannange nagamba munnaye kyanga olye kamere kaakano tosiiba njala jjanga olye kamere ketuliddeko naawe olyako yentera okukajjaawo bambi mwanyina zaali awo. Weewaawo abantu be batono be tusingira ddala okuba nga twetaaga. So mwanyina taata ono muganda waffe bali kubeera n'omutima ogwo omugabi oba omuyambi, omutima ogwo gwe tusingira ddala okubeera nga twetaaga. Weewaawo tukweyanza nnyo, tukweyanziza ddala naffe aba puroguramu yataasa obulamu kwe tujja okuba nga twongereza mpola mpola kw'ossa n'abalaya abalungi abali eyo kamukamu bagamba nti gwe muganda. So omutima emmeeme bagambe egabagaba enaagejjanga. Mukwano gwange weena ali ng'oyina ky'oyinza okuba ng'oyamba taata waffe ono tumusuuleyo tumusike ku mukono ate taata naye asobola okuba nga ava mu mbeera eyo mwali kubanga naye teyagyeyagalira yeesanga bwesanzi ng'ali mu mbeera ate bwetyo. So n'olw'ensonga eyo tugenda kuba nga tweyongerayo ni taata waffe ate tube nga tuwayawayamu twongere okunyumyanyumyamuko emboozi ate tulabe bwe tunatuukira ova mu kifo kino mmanyi nti abangi mugenda kuba mufunyemu ekyokuyiga, mmanyi nti abangi mugenda kuba mugamba ne zino embeera zibeerawo mu bantu ba bulijjo. So n'olw'ensonga eyo tugenda kuba tweyongerayo ni taata waffe ate tuwayewayemu. Kakati taata omuzira kiso oyo ye tumutegeddera omutugambe nti kati abaana bo baneeno be wazaala baakula bamaliriza okusoma oba bakyasoma? Basoma ne bamala. Ne bamala kati ne batakujjukira taata? Munnange simanyi oba balinzijjukira simanyi. Naye nga wasobola okuba nga obaweerera? Nabaweereramuko ng'akyalinako sente. Badde manyi nti oba baakukyabalula kuba nti nedda wabasuulawo. Baakula ne beetambulira buli muntu n'akwata gagi. Kati onoomugaana omuntu mukulu onoomugamba togenda aba yeesalirawo. Yeesalirawo. Kaakati taata tukulaba amaanyi go gakuwedde tokyayinza kubanga ate okola ebintu ebyamaanyi ennyo. Ebyo sikyabisobola. Kati taata obadde weetaaga ki? Muli kyowulira nti nno nze bwe nfuna akantu nga kano nsobola okukikola bwenti ne bwenti oba nenkyusa ku mbeera nga bw'osobodde okuba nga ojja opambana nga weekolerera gwe kiki kyowulira kyoyagala? Kati nze kyempulira kinali nkozeeko ebiseera ebyemabegakaawo nali mutunzi wa kasooli oyo naye kati kasooli wali mu kusimba busimbi taliiyo kati awo nembeera nga sikyalina kinkola ki kujjako bwemba kati nsobodde okufunayo sente nsobola okugenda ku nga mukyalo eyo
nentandika okuleetanga ku muwogo ng'obwo bulumonde ng'obwo n'obutundatunda ate neweddirayo mu kyalo n'otunda ate nokola ki noddayo mu kyalo oluba tebuweddeewo neweebaka wano okumpi embeera kapito yannuma simulina weewaawo taata waffe omuwulidde bulungi ayeetaaga okukola awulira ng'ayagala okukola naye abulamu kapito emirimu gy'obutamenyeka obutamenyeka taata agambye asobola okuba ng'asuubula emirimu gy'obusuubuzi bwegito nasobola okuba ng'atambuza nagikuliramu kuba weewaawo ekitundu ky'olimu kaleerwe ate ebintu bitambula bizinesi zitambula tolinako oleeta ne kadiba taata ffe mumuwulidde bulungi nnyo nnyini ddala tukyali mu puroguramu emanyiddwa nga tasobolamu amanya n'eddoboozi namanje Irene bo wenna yakatoyungako mukwano gwange genda ku mutimbagano mukwano oteekemu olutambula mu Uganda ogenda kubanga osubscribinga ate otufune bulungi nnyo ogoberere emboozi zonna zonna zetuzze nga tuteekayo bulungi nnyo nnyini ddala ogenda kubanga ojjamu omulamwa ojjemu ekyokuyiga kosa n'ekyokumanya nabagamba tuyambe bantu bannaffe gwakatono koolina beera ng'okasheyalingako ne munno mukwano manyi nti ffenna tetuli bulungi naye ffe tuliwo okubeera nga tutuuka ku ground ne tuba tusakaata abantu ab'enjawulo mu mbeera yonna mwe bali era munnange taata waffe tusazeewo ffe tutuuke wonna we tutuuse manyi nti mujja agamba ate naye ffe ab'olutambula tuluteekamu engatto oba nkuba etonnye tujja kwambala buutusi tubeere kubanga tuba tutuusako abantu abo ab'enjawulo ate mumanyi embeera ki abantu mwe bawangaalira bamukwano tugenda kuba nga tweyongera ne taata waffe n'olugendo lwaffe twongere okuwayawayamuko ne taata ono tumanye ate obulamu singa bafunye ebintu ebyo byeyeetaaga oba tugenda kuba tumubuuzayoko n'ebibuuzo ebirala bitono nnyo kakati taata bw'oba ofunye omuntu ng'agamba nti taata njagala nkujje wano oba afunye abantu abalala wayinza okuba ng'akutwala osobola okukkiriza nsobola nenvaawo n'ovaawo kakati taata ngenda kubuuzayoko ebibuuzo ebirala bitono nnyo ogambye nti bw'ofuna akuwaka kapito osobola okuba ng'okola okyalina manya geewujja nti ogenda te mukyalo oleeta ebintu atokomewo atoddeyo waffe tutambulira mu motoka ate eriyo ebirime balimayo lumondi balima muwogo kati ebyo osobola okuleetayo obusawo bubiri obusatu obutaano n'obutunda n'ofunamu ekyokulya taata we tumusangidde taata tumugje ku mirimu gye taata adde alina byakola kakati obulamu obusanze otya wano mu mbeera abantu bokaleerwe abayaaye kubanga abayaaye tuwulira nti no baginye embeera yokaleerwe yo erimu abayaaye ate era nze wensula waliwo akakubo oluusi tetwebaka tusula tuwulira nduulu walalalala banzita nze banzibyeko essimu abakyala ngaabo nakujja nga akaaba amaziga banzibyeko essimu yange nfudde zembeera zendaba kaleeri wano taata obubbi gwe kuba ennyumba teri mu mbeera nnungi gwe tebakuyingirira nti oba kutwala buntu munebo tebakutwala boba nti ate bayingira bagamba onzeeyi waffe oyo muzeeyi waffe muleke oyo muveeko ffe tugende wewaawo taata nno yeyo embeera mwawangaalira akutegeezeza nti embeera y'abayaaye eyo yamaanyi wewaawo ye bamutegeera ne bamanya nti oyo muzeeyi waffe muzeeyi yatera talina bulabe bwonna ku muntu ensonga lwaki awangalidde mu kitundu sibayisa bubi kakati taata amazzi mangi nnyo enkuba ebeera etonnya amazzi nga mangi nnyo ensiri ensiri zo nyingi omanyi nti omusujja gw'ensiri ku buli 100 ebitundu 80 ku buli 100 abantu bafa omusujja gw'ensiri wekiri obutimba bwolina sirina butimba tolina butimba bagamba tewafuna bagezaako nti saaliwo nali mu ddwaliro wali mu ddwaliro ebiseera bye walwaliramu n'otafuna katimba tamanyi nti ebiseera ebyo byali ebyokulonda n'otafuna katimba nali nkyali eno kiruddu wali okyali kiruddu naye nga ffe twebaza katonda okuba nti nowooli okyassa katonda yakuyamba n'akussa yeyanziza engulu bannange senga sikyalya kakati taata ekyokulya kyokifuna buli lunaku oba olumu kigaana olusi bigaana
naye taata embeera okyasobola tolina birwadde balukawo manyeenya leeta ebirwadde alusa sirina tolina fe abakulira mu byalo alusa oba bamugemanga bugemi yo simulina bambi kati luli bwe bakutwalira wali olwadde bulwadde ki bakugamba nti kyekyali kikulu kali baali baŋŋamba waliwo emirimu gye nali nkolakola bambi ne baŋŋamba kendeeza ku mirimu egyo gyali gy'amaanyi nga gy'amaanyi kusitula ng'ebyo okusitula ekigaali nakwatanga ekigaali ng'ekyo nensomba ku bintu eyo mu katale oli aliisa ennaanansizi ng'ozivuga n'oziteekako kubanga oba 2-3 nebikutuulamu nebintuulamu era taata tokyasaana bintu era ekigaali si kyakiriko nakivaamu waawo taata waffe akutegeezeza nti obulamu bwe tebukyayinza bintu by'amaanyi tusobole okuba nga tusondera taata waffe oba tumuyambako mu mbeera yonna tusobole okuba nga tumuzingula embeera gyalimu si nnungi mulaba mwami akuzeekuze emyaka gikuze akutegeeza nti abaana buli omu yatambulagage buli omu ali ku lulwe abagadde omumanya ne bamanya batayagadde nga babireka kuba akutegeeza nti abaana baba bakulu talina gwagenda kubeera nga ate akaka mu mbeera yonna so nolwensonga wetugudde ku taata waffe ng'embeera gyalimu ate si nnungi tetambula bulungi taata agenda kuba nga atubuulira ate ebisingako awo kati taata gwe ki kyosinga okwagala mu bulamu kisinga okwagala kulya kukola kutya gwe kyowulira nti kino nti oba kati nga bwotugambye nti nno ekyokulya okifuna balirirwe lumu na lumu wandyetaaza omuntu yenna aliyo bw'aba aliyo ng'alinako okulya akuletere oba weetaaga kapito asobola okukola ki okukandeeterako okulya nemba nga sikola ki sisumbukana nnyo nemba nga nkafuna bwekiri kaakati taata emboozi yo tugiwulidde buli kimu ekya taata mukiwulidde bulungi mukifunye bulungi gwe wenna eyakatweyungako mukwano gwange tuli mu programu emanyiddwa nga Taasa Obulamu era nga bw'oli ataasa bulamu tubeerawo mu mbeera yonna netuguka wonna wagudde oba njiyite ntya embeera yonna abantu bebawangalira nga si nnungi tutuukako mu bitundu bya ghetto bangi temanyi temusobola okuba nga mutuukayo naye nga ate mwandyetaaza okubeera nga muyamba ffe tujja ne tutuuka ku ground ne tutuukako mu bitundu ebyo ne tubaleetera ate abantu ab'enjawulo emboozi ne tuzinyumyamu ne tuwayawayamu tuli ne mukadde waffe ali mu programu emanyiddwa nga Taasa Obulamu genda ku mutimbagano oteekemu olutambula mu Uganda subscribinga ku channel yaffe oteekemu olutambula mu Uganda butereevu programu ya Taasa Obulamu ogenda kuba nga ogifuna bulungi nnyo nnyini ddala tuyambe ne baganda baffe bano kubanga tubajja mu mbeera ate embi mwe bali akutegeeza nakugambye nwayo tukoledde mu bitundu by'omu Kaleero tugenda tufeffetta ate abantu abo batali bulungi tusobola okuba nga tuba batuusaako n'eddoboozi lyabwe ne liyitamu ate ne lituuka ku abo bekikwatako ne musobola okuba nga mufuna obuyambe bw'enjawulo bwe musuulayo baganda baffe bano banne bataata baffe kw'ossa ne bamaama baffe kaakati taata nga tuva mu kifo kino abantu abali eyo abakulaba eriyo abaana abato eriyo abantu abakulu naddala abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi kagambo ki koyinza okuba nga obasuulayo abandaba ng'abaana abato mbabuuza kubuuza nti muli mutya bazzukulu nti mwe muli bazzukulu ng'ekyo bwentambula bwenti kati eriyo bano abaana abeeralusa tuwulira abaana ennaku zino guno omulembe bakubye nnyo ebiduula bafunye embuto bavudde awaka kikyoyinza obbagamba abagudde bafunye embuto beeralusizza ensinga nawe okusinziira bw'ogira bakuba taata gweoyise mu bingi olabye bingi ate obulwadde gye buli kikyoyinza obbasuulayo ntanda kigyoyinza wabula nze abaana kabayo alinza abeesuula mu ttabu bagamba kimu ti mumwegendereze ffe tukoze okutuuka wano ffe tetuliiko buzibu mukwate bulungi ensi byembagambako byebyo
ate bano basedduvuddwa gagayaya agagala okunyakula obunyakuza ebintu by'abantu bamune tukulaba gwe oli mwami mukulu okuze mu myaka naye ate ogezako kubanga otetenkanya nosimbasimba ku pasikala ovuze ku bigaali obasuulayo kalowoozo ekyabo abatagala kukola nze mbatunula butunuulizi ne mbagamba gye tuli gye mujja gye muli gye bajja taata nga we mumuwulidde abagambye abaana ab'obulenzi kosa n'abaana ab'obuwala mwekolerere gyali gye mujja akagambako kansanyudde nnyo gyali gye mujja mukanootingira mukakwate bulungi nnyo temulooza nti ogenda beera mu mbeera ya kivubuka paka ojja tuuka naawe emyaka gigendera totuuka emyaka gya taata akutegeeza nti gyali naawe gyojja so nonesego ebyo byonna ebikolwa byokola bikole ng'okimanyi nti emyaka gigenda tuuka gikaddiwa tobeere nga tokyasobola kubanga weekolerera tetugenda kubanga tusukako wano nnaku olwaliro mbaganye tukoledde no mu bitundu by'omu Kaleerwe ngo wenna atwetaaze enamba eri 0701 36 0701 36 3204 tukubireko mukwano gwange tusindikireka message ne ku WhatsApp enamba eyo kwerinnyo tutereko message yo tujja kuba tugisangako bulungi nnyo nyini ddala bw'atandaba kubeera ng'osubscribinga mukwano simanyi kikyokola olina kyosubwa genda teekamu olutambula mu Uganda program tasobola mugenda kubanga ogifunira ddala bulungi likinga subscribinga likinga sharinga comments teekako comment wansi awo video gituwereka like mukwano tukweyanza nnyo kubanga oyonona data wo nosobola kubanga obeerako bulungi nnyo ddala sikina kubanga nsukako wano amanya nsigadde nze namwanje Irene Katonda abankuumire.